Chechiro. Then my brother, my dear. Buseko nyo nawe olimba. Aba ugobera kutaburuza misango. Manje. Obera mu kunonya sente. Aba omwaka guno ogwefuze. Bati ate. Nensinga gune bulunuke. Abantu bakuwalanye naye sente tezikuggwako. Bo bawalana naye kyokumpala nanze sibafaako kwa siri basinkana tebalinda bako uwadde. Bafiireyo ne bavuma baba naye nze byenjagala. Rajo ne bobanga toyina bakuvuma manya toyina kyoli. Zenjagala bampume nzijanga ku video ngeyo ne commentinga. Nosanga abantu bitano nga bonna bali okwo bavuma baba olwa kuba commenti zenga bali ku replying eri comment yo. Abakikola ganto olwa maanyi kasita abadongo baba bakufollowinga nga bakuvuma. Bangaiti gwe wasiba ono omuvubuka. Go. Ani. Ono yajjanga ano nga ayina akasola akanene ani. Ani. Madbara Mhozi ya musiba te yavuma Mhozi ya musiba. Ani ya musiba? Mhozi ati yavuma bawo yavuma Mhozi. Ngakudiremu. Kaziremu katono. Madbara yavuma Mhozi. Bwamara okuvuma Mhozi ne nkola video. Wena mara okola video nga na duetinga video ye nyini yavumira ko Mhozi. Mwembana akamaro gikola ne wabawo omuntu yankubira nangamba ali kasozi Mbuya. Bagala Madbala about video jemvo kudiwetinga ngama Madbala abera machindi unako Biden ali gundi eri kikagate Tanzania unako olwokubiri nagenda uli ati Madbala bamukute bobe nyini oyo musaje abantu birabo ne bape kifaananyi na kipostinga ku page yange bamukwata okuba yavuma Muhozi ne Museveni kikyamukwasa abembuya be bakubira be bankubira be nyini yankubira ngamba ali kasozi Mbuya bagala Madbala ku video jemvo kudiwetinga ate yali avuma Muhozi yali amuyita muganda we yali tamanyi nti oli CDF yali avuma waki kati yali rudda Light nawo Madbala juzi nalabye nga postinga video mbu bamutute mu court oba entebe je nalabye postinga video eyo oba video eno agisavinga mu simu yange era ona kulwagenda okudda mu court yarwogera aweremba na misango gya kuvuma mukulembeze wa gwanga site avuma abaho kati wala junior abantu abagende ne bavuma abantu babo ne babakwata ate ne bawala nafu abawagira NRM sifa abagamba mukose bya masimu gamu waro nechiwara kino kirara chavuma nabanja lisi emabega kawo video era tuzina chicho kiri mu comment section bachita Nadia mwalo yavuma nabanja namukola bwe batikati gwe mwala boliri nya ku airport ne bakukwata ngamugamba tatefa bagira NRM fa bakwatisiza mwe mwaba manyi abantu bamwe bemuvuma fengate tukwata simu za fene tuvuma barubongoya ne tuvuma ba MP bona abantu pa bari mu parliament mwe abantu mbagaza ati mubavume bati chemusiga chemgendo okungura ataka sajja kacha aliko kufuzi wanga kati nange nina gwe nninze wanadde wanadde eyo gyanvumira naye Katonda ajja muvaamu ajja kudda bajja kudda east west home is the best byonna mbikole but Uganda yewake wamwe kati ebintu bya Madbala byo Jeno Muhozi yabirimu Muhozi mpaka ya musiba ate kati gogamba yavuma bawo yavuma Muhozi ne Museveni byavuma nga president wa TikTok Eteza genocide nga ba TikTok bagamba tebanazifuna ebyadala tebana bazifuna batugamba bagenda kutuwa salary omwezi tebana batuwa oba banazituwa dinze sibitegeera nange ebintu by'abantu abo nange bimala mu ama junior feto kubye ekikopo ne tuwanirira abantu abo nayo sente tebazituwa batugamba tujja abawa batisuubiza oba oli awo nga gundi bira yavumya Museveni navuma family ya Museveni gundi namukwatako yani ono Bobi Wine namuyamba naye ffe teri atuyamba tukora wa efe katsigale nga tukora tewali kyakora baba TikTok abambali bakunne byabwe nga bamanyi nti akasente kajja mugenze bangi bamanyi nze siziryanga ku junior batuwanga transport bagamba gwe nekiragira bali batuwa transport junior tebalina sente zebatuwaga Katonda nze kubulira ekituufu kyemanyi n'abamu kwabo bagaba sente bayizo kuba bali kweno live but tebalina sente zebali batuwadde batuwanga with transport tebalina sente zebatuwa nainga tuzaga ba TikTok bona je bali ya ba people power bona je bali eyo wasale baba subizo basasula gundi mwezi balina emirimu je babagamba okukola ba TikTok ata ba people power bona bali eyo furufiga ya batwala yo aba NRM bali watono ekitegeeza we mwali wa genocide ba TikTok abeni yupi be bali abangi be basinga yo obungi era be bali ne ku list be bagenda osasula omwezi furufiga yabeti kana batwara maaso ga genocide banji
naye wabasangayo zinagenda bwomu zinagenda ne Sefuko twabasangayo nga bali okwo bekunganyiza we twagenda meeting ne bagamba silent fe twagala mu 70 tumuvumanga ku kivumo kyonna ate nga fe tubamanyi nti ba people power naye nga tosobola kukola kikubabiza wali maaso g'omusajja ne twaleka era ne babawandiika ne babateeka mu bitabo ne babateeka era balinze payroll saa yonna bagenda gifuna Bikira Maria owegayaza owegayaza mwennyini oyo mwennyini bali eyo bangi n'abalala gundi yabaleeta ono omusajja omunene ow'olubuto olunene omuyimbi ow'eddayani bamuyitaani omusajja oyo lagadi yabaleeta okwali bakimbowa simanyi ani ono bawana kanjako abo bonna yabaleeta bakimbowa tibanabazina kana akavuka ke bagamba nti bawana kanjako bakeeta kaani nze sebamanyi namanya gaabwe bulungi sibe bakimbowa bebo lagadi yabaleeta wa genosale nga bagamba bagala Museveni okufa obufi jukira sale talaba TikTok bamugagga muto bonna aba UJX tula ba voice wa bakadama banji bule TikTok yenna gomanyi awagira people power yenna yatuka aliwa sale kujja olaba balecho the blessings bana bawagira NRM tebaliyo omuntu wa NRM yaliyo yenze Sefco jobless billionaire but TikTok bana betwali nabe wasale ba people power ne jobless yagenda bda nali na yenze na ine Sefco Bikira Maria owegayaza oyo mwenyini yajide mu dirisa ne Chumi yagenda Chumi twasooka ne tugenda nayo olwasooka bwe tutuukayo olwasembayo teyaddayo kubanga olwasooka byabawonsinga entobo obuzibu bwonna kwe bugenda okuva waawano bagenda buli mwana bagenda mu milioni 2.5 buli mwezi kiri confirmed era bayinza otandika mwezi guno gutandika naye bayina waaka gwe baagala tupostinge kati obuzibu bugenda okuva butabu postinga ate sente z'abali jukira twasayinga mbitabo buli kimu condition and terms kati mu muzirye mugano postinga bajja balawa kubanga olaba ne yujiza avugira yavayo n'agamba nze sobola postinga bintu byaba abantu ku page yange emberenge zange zigenda ddiba ate nga bamutwadde mbitabo yasayinga na buli kimu agenda kufuna payroll so kati mu muzirye naye bwe munagano postinga waka gwe bagenda obawa mujja kutuulira ajazi basesema zijja bayita mujjazi sesema ezabali tebamalaga zirya wabadde babagala okuzirya bagana okukolera gavumenti nube twagenda twali abantu basooka ne batuwa 2 kitundu ne bajja ne batwongera emwe musize milioni 3 kitundu buli mwana ne batugamba tupostinga ebintu ebyali ekapeeka bwe twali tulanga omweroso gw'ekapeeka UJX twala yagaana n'agamba yebo apostinga ebintu by'ekapeeka emberengeze zigenda ddiba bangi bagana opostinga naye fe twataddeko amaaso buli omu bamuwa 3 kitundu milioni 3 kitundu buli mwana twali abantu 7 2 buli mwana ne bamuwa milioni 3 kitundu ze sente meka sale ziyatuwa sente nga nyingi bwe twatuuka ekapeeka okupostinga omwereso wapostinga Frank abaho ne wapostinga Jobless ne wapostinga gundi tubonge bamuyitani gundi sajja we kiriawo kibeera kusula moto ekinene ekyo naye abalala tebapostinga Liwu Light omanye erinnya lyo lyannema okwogera obulungi jagangala somanyi byogera nze nali simanyi kati nalukwata ye gwe Liwu Light ku bitabo by'ogamba wanene oyina kyogamba ekigambo kisobola okulema okusoma ate nga alina zidiguli zonna yazimalayo ekigambo kyo kyannemerera naye nange era saasoma nnyo kale nagendayo okusomero naye nayagala babuuza olutalo lwa Kasuku nerumbuye mululabawa nze mbadde sinabalufolowinga bulungi Liwu Light nakuulira wavadda munno n'obavuma oyo yavaayo dda naawe takyaliyo ye tanafuna kusenteza genosale naye ali kupendingi tanaba zifuna akyalinze tanaba zifuna abaho sagala kuneesibako wama yavaayo nzaakubuulira gwe twala byange junior eyo sobola lyayo wadde 10 sirya sente ya kibi ekibi noleka ng'obavumye bawumalu kiseka olaba gwe wali odduka ng'otandika bwekweka nti bakunoonya east west right golowooza nze ali gwe batanoonya kati lwaki wavaayo nali njagala lutalo afe kyetwadde twagala okufaminga lwaki walyamu banna olukwe okulyamu olukwe kwe kuwagira sayidi eri
ene yone ya yero nze siwagirangako side ya yero nchawagira NUP just nabiwumuzamu. I do not address. Era nga bonna abavuddeyo we bagamba bwe batwe batandikanga. Yes. Bali mwali mondabyewa mu bukiiko bwa mwali monsanzeewa. Kati struggle yo chagirimu. Struggle chagirimu. Nzirimu. Ojirimu wa inayo amaguru ameka inayo kumo inayo abiri. Bwafuna mu abasajja. Basajja ki? Junior ebigambo byaki? Basajja nga bavaawa. Nze babi ngamba wano mbu bakali yapinga mu struggle kufuna mu basajja. Nenga bobaliwa. Let's be frank, bobaliwa. Yenga bava abaliyo. Kati nyizo nonya omusajja nga talina sente. Golabe ekyo kisoboka. Nenga ina semo dondoli. Semo dondoli byabakazi abawukuuka. Kyogamba gwe towawukuuka. Nedda baba nze nawukuuka sente. Kati gwe tolambo omusajja alina semo dondoli no wa sente tola wa sente gwe. Sente bulungi nnyo semo dondoli nkole ntya. Nanze dobozi lyo lyeri nkuba. You have a nice voice. Gambe kijje mu video ne bitali bya dobozi kyo kirungi byo. Babi kirungi nkyagala bambi kazi. Yamu video ngombo kya mwana gwe. Junior acho otandise. Yamu video Liwu Light. Twale eri. Doko je mu video ate gwe abaho gwe nakuwulira oli mu kulimba nsimbu simanya wantu ale wasali musale. Ai wasale soke tuveyo nawe tuli mu mbozi zabise. Racho boni mbegwanga. Sawa zino tuli mu nsonga z'ebisenge ate onyumye wasale. Tuwembandi mu kisenge nga ndi mu nsonga z'ekisenge. Nawe oli mu kisenge. Abantu kudio kutulagako. Tekijja kusoboka. Olaba Junior. Ebikazi byakuno ebyasama. Okine kiwala kibasinga obulungi kyo kirungi ebyaddala nze ne wenyumba nakyo ani go twalira mu category y'abakazi abasama kati abawala abasama wano page toliko nawe oli omu kufananira Auntie Kaduuka mwena byebimu munandira musajja ndako nti gwe Auntie Kaduuka mulwanira musajja kati omusajja ndi ayinza okutunula Auntie Kaduuka waafuse olabye ngala zigatta Auntie Kaduuka kusinga buguzule nene ayina machi ayina zubule nene kati abaho kiki Auntie Kaduuka nga amabina yagajja wako obwo obugulu obumulinga penso. Ina zubula nene babaze kye mumanyika ina ogwaguga wakusinga. Bane Auntie Kaduuka mukazi. Aba wali akukaduuka. Nze namulaba gugu. Naraba ngatalide ku app eno nga sibumanyi ngalide bana baba. Acha kulubana omusango gwa Pretty Nicole. Nze namulaba mu video ze. Soko tunyonyole batugamba wali ku Pretty Nicole lwaki wali okabasanya akaana akatongo oli akaana akato mazima ddala. Nze seba kana bawala batalina address nawe badde Pretty Nicole taina address wa tajina we nedda ne kana nawe bande tero obukakafu atoja wegana ababu kuletera bayaye nawe omuntu golabye lero n'omusajja lero n'encha n'omulanga nange Frank anzira ku ezo line nze ole namuyamba just bifako sobola ne wa respect ye Liwu Light nzo kwana Pretty Nicole nkwana mugwe ate gwe olika kidi kunze baba kala at least sifunira muddala sali musale najine jwara kisiru sali musala jiddemuwa sebo ya mboko zike kunze kunyanya temo yange mboko ze bakuba madubala ayi naye bana yuruga itose ayi sali musale gwe gara ko yatata wa Junior yasigalawo yamusikira oba busonga butono mwarago wepikira ddala abasajja bulijjo kituufu mbeka tomanyira wayende kati nze nsobola okubeerawo nenekwanira abasajja nga biki bampa yaki Junior oyogedde taata we nadduka n'ava mu video tebamurekodi naye kati Liwu Light ekyo ekigambo kijjeyo mbona bigwa abaho oli kacere kunze mukutwala mugwe wakiri ntwala mu General Musale ashalo mutali wange muveeko oyo muwe Bruno ke yasobola ebyo Bruno ke mwenna mutambulira mu ssako y'abaana mbazaala buzaazi leta Bruno ke yakisobola Bruno ke takulya gwe Bruno ke kiganda kyange oyo kaplaza
Bruno ka brother. Bruno ke yakisobola kuba yayagala ebikazi ebirungi. Bruno ke ngaakwanye ebikazi ebirungi kuno. Nemwe buli gwe mulaba naye mulowooza abamukwanye. Ekirungi bazaala atabakwana naye ekirungi bazaala abaana be. Bruno ke tannakwana ye yennyini tannakwana bali be bamwekwanira ne bamuzaalamu abaana ye tannafuna mukazi gwazaalamu mwana. Anti ogambye tabakwana naye ekirungi bamuzaalira abaana. Bali be bamuzaalamu abaana ye tannafuna mukazi gwazaalamu mwana. Omukazi okuzaalamu omwana. Nga lwaki nedda? Teri mukazi era mpozi kati gwe toyina. Nakuzaalira omwana nga gwe tonnayagala omusajja aba tannayagala kuzaalamu mwana gwe n'ozaala kitegeeza oba omuzaddemu omwana. Ate nno kyoyogedde kituufu abakazi batwesibako naye nga teyakuba. Junior nze njagala tukole ddiiru eggwere wano. Liwu Light. Nati soko lizenze kuleetera ddiiru. Tonteka mu ddiiru zo ggweza kusaati wa yero saagala. Soko liza si bya yero kuba Bruno ke si wa yero. Nze ngenda kuwa ddiiru olwaleero. Njagala otukolere gundi ebyafaayo ffe manyi tugenda n'amawulire. Mukwatagane Bruno ke akuzaalemu. Shia. Otyo. Bitafali muzalo ita Bruno ke. What are you? Mogenda tukubye emigo naawe. Ndekaza agala bakole. Kagala tukubye wajja noonya Junior wanoonya abawo atajjukira. Nzisagala bankubye ndeka. Wasale tuvende. Kwegamba bagambye nabaana eri awo eri open enyonya bagigiramu bagizaalamu. Baddooti. Yakwesooka. Njagala ogende ne Bruno ke. Jogamba Bruno ke ali mu kugula organization ya musaayi gwe. Anti Bruno ke ayagala bikazi binyirira nga gwe ate ku bikazi byonna byakwana gwasingayo obuto. Namanyi nti ba TikTok abawala gwomu kubasinga obulungi ku app eno ne Sheila Price. Sheila Price. Olabika omwepigira. Sheila Price mulungi wa. Kukkiriza naye Kashira kaye kakakuba. Sheila Price mulungi wa. Bangamba mbu Shakibu yamulya olutalo mwete. Bwaki lutala. Bana ebigambiro sibiri musi byange. Waliwo ne yabingambye jewa Ibrahim. Sheila Price yayingirira ddama kagazali. Namwe nedda. Si bituufu. Tuwe wama ku mugambo sibidimu nze mbirimu nkukolera bye bangambye Sheila Price by the wanyirira kanyirira enaku zino kava Dubai ne kanyirira kalabika bulungi Dubai kali kafaananirayo bubi nze na mumiti kava Dubai ng'alabika bubi naye kati kanyirira yali ng'embwa evuddemu olubuto siriiwo awo nnyini siriiwo nze Sheila Price era gwe ne Price oyo mukazi muswahili obadde oyagala afaanane nga naye kino kirungi gundi Junior abaho twaleero olugezigezi basinga bonna Winnie Light kirungi kina sibalina amawota Junior erinnya eryo baliyita Liwu Light Liwu Light yalitegeeza ki Light naye muswahili ndi mukazi muganda geregere oba waawo zamara omanyi kyensinga okwagala ku kino ekiwala Junior toyina kyokyagalako ebimwa byalina emimwa mirungi kirungi nnyo naba olwatutemuwaako nakkakkana yagambye dda tasobola abaho zaali azimanyi ndya levo ki naawe ali bino ebiwala ebitannatuuka bino ebikyalimu olufalafala ebyo Kaduuka nedda Junior ndeka Kaduuka eno omukazi mulungi ate tasaagala ozaalawo ennyo Auntie Kaduuka mukazi mulungi sokolize Junior mukazi mulungi bati nze ntandikirawo okwana Auntie Kaduuka omuntu ndeka oli ayinza n'okukuba empi naawe nze manjagala nkwana abaana abato abasirusiru olaba ekyegambye nkugambye akwana abaana bato bano ba Pretty Nicole ebyo awo tebatawaanya naye kati ba Auntie Kaduuka ekitegeeza wamulya kati obadde weegaana ani Pretty Nicole nedda wallahi billah simukwananga olayira bampa obujulizi anti ebyo bandi kugambye bati nze sikikolangako mpulira bagambo pulite mwana muto wali okyewerera wali wewerera muto wali wewerera mukulu kankubuuze gwe nnyabo olwaki ogamba nti Pretty Nicole mwana muto nze nali ne Nicole nga leero sooka owulize nali ne Pretty Nicole nga leero ne mbuuza olina emyaka emeka nangamba emyaka 16 wayitawo ennaku yali agende kasese ne mbuuza kozi olina emyaka emeka 17 tamanyi myaka gye si mwana muto nawe kubanga wayisaawo eyo ennaku na birthday neetuuka n'akuza egy'emirala naye mukimanyi nti Pretty Nicole kirabika kikulu mubiri kikulu ebiwala biba biwooma biba bikulu ebyo alibanaye ate wakyewerera Junior gwe mutwe mutandika kati wano olinga ayisa obubaka tubeereyo nga tutambula kikugweko kigamba naye Junior ngambyeko omanyi ku misango gya Nicole ze yali alwana ennyo n'oyo Junior fa baali bakirwanako ennyo nalwanirira ekyo ekiwala ki Nicole kyokka balala be bakirya baali bakirwanirira
ne wisdom kaye walwanirira Puritan Nicole inze abawo kaye wisdom yes balala be bakirya mwenna nga mwagala kulya nga tuwanirira naye nga wali kutina ko Uganda izo mwana nga tukisaba ngenda nage zakusana nye Junior zembadde manyo obwo bwana obuto totoyita nange ndi muto mama yange angambye ndi 16 nga twalwanirira ekiwala ekyo ne Junior ne Wisdom kaye bannaye kati ali eyo mbayayo bebalya gwe abaho walirana mu mmotoka ate kati sawa zino otandise okweteka ku layini y'abataalya wallahi salya nkubulira ekituufu tugambe lumu what you ordered is not what you got naye nga nze nsuubira kiriya wallah salya nze mbanta abawala bali ku TikTok gwenjagala okulya nkubulira reality kale esembayo yegwe asiri walira muli wallahi mpita bakitaawo oleta bazukulu njagala ono mwana muto Junior njagala kitaawo ate buli wenjogera ku kitaawo atoddaawo ayagala taata we yakusikira Junior ono mwana muto wamwe abawo tulabo bamuto empaamu nedda baba saka akunzanyirako ajja kutandika ozannya ku iso bando nze ndi musajja munyankole sobola kuzanyirako ekyo kisaze omumpi waakyo kati wenkana otya nze siri mumpi naawe badde ekigonda bamufaananyi nze siri mumpi alya banankani banne kati gezaako ojja kakasa nti ndi munyankole waliwo baseko n'omunyankole Liwu Light nsigezesa mpimirawo nendaba nentala abalamu soko lize Liwu Light omwana wuno agambye mbu wakyama abaveeko badongo naawe nakyama yali anabeeko oba omulala gwe watwalako mu nsonga ezo nti tekyakutwalira sekondi waddeemu gwe tofaayo mpaamu olunaku lumu anedda baaba ate nze siri nagamba dda siri gundiyo siri levo zo ebyo gwe obimanyi levo abo basiru baveeko Junior gosobola kulya era batugamba mbu yali mu katambi ka Chumi naye se batandise kwegaana Chumi musajja munnange Chumi tosobola mulya Liwu Light njagala ongezeeko ojja tegeera nti abanyankole banjawulo ku bantu bwebaka nabo sooka otubuulire warrior nawabadde onoonyayo ki ani ataani nga muli nno mu kisengo oba mu ddiiro gwawedde gutya ani nze oba Junior kuba nalabye video gye yasembye okukola yadde ne Junior gwe tewakola naye nze namusanga kukuba nina gye nali nfa tewalaba nga ndi mmotoka ate ne Junior babadde mu nnyumba Junior agambye ebintu ebyo abirya kati ndowooza sirikutegeeza nti gwawedde soko buze Junior kuba babadde mu nnyumba nze nali mmotoka naye nali nawe enva ne musanga ku kkubo nenyimirira ne mubuuzaako nze Winnie wa mami nali mu emitwalo ago asasule rent ababala ba TikTok they are cheap toba full expensive bajja kufuukira kye kati kino nze nkikolere business kisoko ndiiremu nfune mutaala gwa chapati gwa mwogo wekolagoti nze kankuwa amagezi kwata emitwalo gya 5 okwata emitwalo 2 ogende ogula ebbiringanya nakasero ku makya mu katale ensawo ya bbiringanya eri ku mitwalo nga 6 kitundu mpulira omugattiremu ensawo ya muwogo ono gwe ogigule mitwalo 12 n'ekitundu omwe emitwalo 10 agula ensawo y'amanda ago ga 3 abiri ogasasulemu ekifo atandike business awo nja kuba nane stop mpaka kuwulira bubi naye kasita otandikira mbwe emitwalo 9 don't make these cheap women expensive bwe abasajja betulina omukazi alimufula expensive ajja kufuukira ekizibu webale nnyo wamma webale okumbuulira anti amagezi ogajja ku muno yaŋŋamba bwe bati kankwebwe yaŋŋamba saawa zino kwasula ennyumba gye basulamu ye ne bba basasula emitwalo 3 naŋŋamba ayagala omusajja asobola omufunira ennyumba nga mitwalo 9 oba 8 ngamba ngenda zinoonya kati ate n'amala n'abula oba yatya sibitegeera kati ebyokufuna lente ey'ekyenda kambiveeko ekyenda ekyo tekimala okukola capital nze sasulira mukazi ennyumba ajja n'asula ewa nemanya nti ngenda kulya wiiki 2 bwe ziggwako ngangu awo gompadde magezi kati Winnie my brother these women are cheap abali ku TikTok nze nano omuwala gwe nagenze naye cafe javas akuse cafe javas asabye ebintu tabiryanga nako atandise okufuuwafuuwa nemugamba bani abakazi mwewale ogenda mu restaurant nosaba ebintu byotamanyi omwana yasabye emmere y'abakyayina
Yo lwalabye wali ku menu wali nasaba kino tamanyi bamuleetera ki ene nkoko y'aba China gye bali natunulidde embuzi eri my mother used to eat these things maama wali mu kikuubo olwakuyemu foko biringa ebintu tebiwooma mupaka for me ne mugago muwala gwe let me tell you something wali wagambye mboba watuddeyo Sebunya Ariana biyo komenti iyo ngo kutamubiri embozi njimaza mujimaleyo embozi njimaza iyo komenti omwana akikomenti nze iyo babo bakomentinga Ariana Sebunya namuka wano kumubuulirira nga eudapula nze ndi psychologist tomanyi ndi psychologist nkimanyi obuwala nkimanyi era ofisi zange ziri wano waka yamawe ofisi ziri waka Nala Junior wange ali ku chaya alibera mulogo naize mu byonna tubyogedde enjagala omuzanyo gwa Winnie wa mami gwe guba gugwa oyo ngenda ku contributing era yakakadde we kali nobo boyagala lero nkasindika